Yes, mu mawulire ge tulinawo oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukakasa nti afulumya eggwanga erya Uganda nga wayise emyezi ebiri ng'ali mu kwekweka era ng'ab'ebyokwerinda bagambibwa okuba nti babadde bamunoonya nga bamufeffetta kumpi mu buli nsonda ey'eggwanga erya Uganda ne batuuka n'okuteeka zi road blocks mu makubo ag'enjawulo nga kaweefube wakulaba nga bamukwata era nga kigambibwa ezimu ku nsonga lwaki babadde bamunoonya kwe kukakasa nti ono tafuluma ggwanga kubanga kirabika ng'ekyangu naye ate kyabulabe nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'afuluma eggwanga erya Uganda kakati nga bw'akikoze. Mu katambike ngendo okwongera ng'ate nakakuwadde gye buvuddeko yavuddeyo n'ategeeza nti abadde alabikira nnyo ku international platforms ez'enjawulo nga bwe twamulaba mu Geneva Summit, twamulaba mu EU Parliament ng'ayogera n'abantu ab'enjawulo n'emikago egy'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo wabula abadde akikola virtually. Ku mulundi guno agenda kuba ng'akikola physically nga bwe nkugambye nti agenda kutuukira na mu ggwanga lya America kubaako gy'agenda okwogerera nga bwe nabikugambye ku mukutu gwaffe guli sigenda kubeera nga mbiddamu. Wabula kizuuse nti kati bannayuganda bangi nnyo naddala abamanyi ku nsonga ezigenda mu maaso bategedde nti buno obunkenke obujjidde gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni era njagala okutegeeza bamu ku bannayuganda bawuliddwako ng'ezi arguments ze bawa balaga nti bamativu era basanyufu nnyo bamusanyukiddeko okulaba ng'afulumya eggwanga erya Uganda. Bangi ku bo bagamba nti ffe kino tubadde twakirinda dda. Decision y'omukulembeze waffe gy'okoze ey'okusalawo okufulumya eggwanga eryo is a top notch kubanga tosobola kusigala mu eri eggwanga n'olowooza nti is still safe for you nga intelligence omusajja gya investinga mu billions and billions of money yonna ogikunamizza n'ogituusa ku level ey'okubeera nga operating nga bakateero. Kutu gwa Redstone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo basooka okumanya buli lwe tuba tutaddeyo ensonga yonna tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Kakati njagala owulirize ebigambo bye nkuleetedde ku mulundi guno by'abantu bino byonna bigenda mu maaso okulaga nti oluvannyuma lw'okubeera nti n'amaka ge gaasalibwa bino byonna nga bikolebwa wabweru w'amateeka biri mu bumenyi bw'amateeka bituusizza abasajja bano bateeka ku bunkenke era nga kigambibwa oluvannyuma lw'okukwata n'okugoba mu poliisi abasajja bano abaamuweebwa okubeera nga bamukuuma. Jukira bino byonna byogeddeko mu katambi ngenda kukakwongerawo ogenda kukawulira. Abaamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga bamuwa obukuumi mu kalulu bano baakwatibwa. Okuvuddeko ekyokukwatibwa baatuuse n'okugobebwa mu poliisi era ebibuuzo bingi byeyongedde baali baabawa mulimu ki ogwo gwe bataakola bulungi kyongedde okubanga kizuulwa era nga bino byogenda okuwulira ku platforms ez'enjawulo eziri international. Ab'ebyokwerinda abaamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda poliisi yabakutte ng'egamba mbu baasiiwuka empisa simanya baalemererwa n'okukola omulimu gwabwe. Kati bannayuganda beebuuza gwali mulimu kyogwo gwe baali babawadde ogenda maaso n'okuba nga bakola gwe bataakola bulungi nga ye gwe baakuuma yali mumativu nnyo n'okumukuuma nga ye gwe baakolera omulimu yali mumativu nnyo era yalabwako ne mu katambi ng'abawa n'enkoko ku biseera bya Ssekukkulu ebyo byonna nabikuwa era ozizza obiwulira. Kakati wenjogerera yamaze dda okubeera ng'afuluma eggwanga ebibuuzo byebuuzibwa n'abakola ku immigration control oba babeera ku border wayinza okubanga we yayitidde kubanga teyabuuse nga kinyonyi genda kubanga nabo bakwatibwa ebibuuzo ebyeyongera okubanga byeyoleka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yasobodde okufuluma eggwanga erya Uganda bino byonna tugenda kubanga tubiwulira tugenda kubanga tutambula nabyo katugyewo akalango kano nga bulijjo nze gye mbeere nga nkwongerayo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okulaba nga gy'otulabira ku mukutu gwa Redstone TV atannaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo kwata kade ka notification oleme kumisinga nsonga yonna. Kakati kigambibwa ekimu ku bintu ebisinza okuleeta obunkenke n'okutiisa abasajja bano oluvannyuma lw'okufuluma okuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala owulirize bulungi nnyo. Kigambibwa nti amadda gagenda okudda kubanga jjukira yakugambye genda kukomawo mu kaseera akatuufu beere nga tugenda mu maaso n'okuwuliziganya era n'okuddamu okukola ekyo tugenda okubanga tukola okulaba nga twekwanako nga bannayuganda tulwanirira eddembe mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Agamba agenda kukomawo mu kadde akatuufu mu ggwanga erya Uganda wabula amadda ge gambibwa okuba nti gatadde abakulu ku bunkenke gabazunza obufofofo n'ebigambiro byonna nga boogenda mu maaso n'okuba nga obiwulira wabula nga bwe twogerera mu maka ge gakyagenda maaso n'okuba nga gasaliddwako abasajja abawanvu n'abampi bakyaliyo. Kakati ebibuuzo bizze bino nga bigenda mu maaso ngenda kusooka nkuzzeeko emabega
Muhammad Muwanga Kivumbi ali mabega wa mitayimbwa lwa nsonga emu. Kigambibwa nti Muhammad Muwanga Kivumbi amasasi agaakubwa mu bantu era ne battibwa abamu mu nnyumba ye. Abamu bagambye okuba nti baali baana ba ssomero. Wenjogerera gwampuliriza Muhammad Muwanga Kivumbi amabega w'emitayimbwa gyali n'omusango tegunnasomebwa, tegunnamugambibwa oba tegunnasoma newankubadde nga tukimanyi bulungi nti bamuteekako omusango gwa butujju. Kati kirowoozebwa nti ekyali kikubisa Muwanga Kivumbi zaali DR forms. DR forms era nga ze zamuviirako obuzibu. Kakati wenjogerera ebyokunnyonnyola bitandise okubula. Pulezidenti ng'adduse kubanga afulumye mu ggwanga erya Uganda, sijja kukozesa kigambo kya kuddu. Pulezidenti ng'afulumyeko ggwanga erya Uganda akaseera akatali kagerera katannyonnyodde. Muwanga Kivumbi olwalira akatambi gye kavudde ne kalaga ebyaliwo. Omusajja wattu yali mu kisenge ng'amasasi gayonka ebweru era yagezaako okufuluma. Ab'enganda baalabwako nga bamugamba Honorable tokikola kubanga abasajja bagenda kukuba amasasi era nga mu katambi kano ogenda kuwulira ng'ebweru abantu baali battibwa then nga munda abantu bali mu kulwana nnyo okulaba nga DR forms tezifulumizibwa. Yes. Honorable no. Honorable no. Honorable no. Honorable no. Honorable no. No. Honorable no. No. Please, honey. Do it for me. No. Honey, do it for me. Your mom has told me to tell you not to do anything. Do it for your mom. Honey, do it for your mom. Honey, do it for your mom. Honorable no. Do it for your mom. Don't forget mama. Honorable no. Forget you. Jakuta mama. No. Jakuta mama. Beating people. Honorable no. Patinage ngaje. No. Honorable no. Honorable no. No. Honorable. No. Jara form bazagala za president. Bagenda zitwala jara form. Bazagala bagenda zitwala. Jara form bazagala. Jara form bazagala. Give them what they want. That's what they want. They want you to come out and they want the boys to fight because you're out. Bakameta bana bamuanza balwaye mubaleke. Kakati ebyo byolabye era byowulidde yali mukyala wa Honorable Muwanga Kivumbi ng'amugaana zaali DR forms. Bino byonna byenkugattira byava ku kalulu akawedde. Akalulu abakulu ke bagamba nti baakawangula wabula nga akalulu kalabika katandise okubafuukira ekizibu okweralikirira we kuli. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ng'ayogerako ku nsonga ez'enjawulo yakulembezanga. Honorable Muwanga Kivumbi nga y'omu ku badeputy be abaakwatibwa abamu ku bo baateebwa era nga mu baateebwa Dr. Lina Zedriga yagenda okusigalawo ng'akola emirimu egy'enjawulo nga abadde deputy president. Kakati yagenda okubeerawo agenda okukwasaganya ekibiina nga acting president w'ekibiina kino ekya Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu waatagenda kubeera. Kakati ebyo byonna biva ku ki? Akalulu ka 2026 kakulaga nti omusajja yandibanga nga tuvudde mu byaffe bye tumanyi nti kituufu yakawangula wabula kandiraga nti omusajja yandibanga tagenda kufuna legitimacy era nga legitimacy eno egambibwa okuba nti kyekintu ekisinga okubanga kyetaagibwa obudde buno. Kakati wano ebibuuzo bingi nnyo naye z'ensonga sijja zigendamu. Abaka ba palamenti abaawangula genda okulayira n'ebirala nga bwe binaaba ez'ensonga ndala tujja zigendamu. Wabula njagadde kuwa bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu ku bannayuganda bangi bawuliddwako nga balina ebibuuzo, bawuliddwako nga beebuuza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yalinda ki okubeera ng'afuluma mu ggwanga erya Uganda kubanga tasobola kubeera safe ate nga ye muntu asinze okuteeka abasajja bano ku bunkenke ng'ogyeko ekyokusalako amaka ge n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebibuuzo bibadde bingi nnyo kyokka ng'ekyewuunyisa roadblocks zonna ziteekeddwawo. Baminisita n'abakungu ab'enjawulo bo nga bavayo ne bakugamba tetulina kye tumwagaza era nga kino kirowoozebwa babadde bamuteeka mu tageti.
bakutte ba deputy be bakutte abamu ku mikwano gye bawambye n'okusalako amaka g'abamu ku mikwano gye kyokka ate bo ne bakugamba ye tetulina kye tumwagaza kano kabadde katego akayinza okuba nkadde kagenda musuulibwamu kakati Muhammad Mwanga Kivumbi wetwogerera ng'ali mabega wa mitambo bamutaddeko omusango gwa butujju za Robert Kyagulanyi Ssentamu baba kumukwatako kyandibadde kiki kyokka nga baminisita bo bagamba tebalina kye bamwetaaza kyokka nga ate billions and billions of money ziteekebwa ku makubo okulaba nga bamufeffetta. Omukulu Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka naye tewala mwagala dembe lye oba yagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa naye gavumenti temulinako musango so kikuyiye ngoba yagala oba atidde ennyumba ye ekyo kike naye tewala munoonya naye tumanyi kyayekwese kujako tetulina interest muye singa twabadde tumwagala nobwa tuliya berika tusobola kukyayo naye tewala mwagala so ayekwese ekifaananyi kye hiding from his own shadow. Akati nga bw'amala okwogera ebigambo ng'ebyo minisita abakungu nga bavaayo nga nabo bagattako amaloboozi nti tebalina kye bamwagaza. Pande Nalwiso yavaayo n'ategeeza nti alabika yakyala era nga teyeekwese n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo naye nga badepyute be babakwata nga Muhammad Mwanga Kivumbi ye ne wetwogerera akyali mabega wa mitayimbwa aliwo nga goyinza ogamba nti kati yali gumite era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalekedde obuvunaanyizibwa gwalekedde obuyinza era nga simulala ye Dr. Lina Zedriga yagenda okugira nga akwasa emirimu gino ate nga ne mmakage ab'ebyokwerinda bakyagenda maaso n'okubanga bagumbyeyo naye nga minisita akugambye balina kye bamweta. Kakati bannayuganda beebuuza abali ku booda oba bali ku nsalo mugenda kubakwata era bannayuganda bangi babuuza nga bwe muwakwata abasirikale be mwamuwa eni nabaana bakola ku by'obantu abafuluma mu ggwanga erya Uganda twagala mubakwate tulabe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'asobodde okwemulula and he juggled out of the country basebo mbadde mbasaba mugende ku officers abakola ku border control biki nabo mbakwate mbakube munda olw'okulaga jjalira emirimu gyabwe nga bwe mwavunaana abasajja bano be mwawa Kyagulanyi okubeera nga bamukuuma nembakwata nembakuba munda mubalagajjalira emirimu gyabwe naye nebuuza abasajja bano balagajjalira mirimu ki kuba kye tumanyi abasirikale mwaba wa Kyagulanyi bamukuuma bulungi omusajja n'abamulamu era olwaleero n'afuluma n'eggwanga nga mulamu kati mba mubavunaana ki nga Kyagulanyi ebbanga lye bamukuumira teyatuukako buzibu tebamutta wakati mutiya gasi n'amasasi agavuga bamukuuma bulungi mpozi muveeyo mutugambe nti mwabasadde munda nga mubavunaana nti Kyagulanyi mwali mubawadde omulimu gwa kumukuumira mu house arrest awo mugaye nti balagajjalira omulimu gwabwe nemumala naye abasajja baali buli we yali baali naye waliwo walala we nalabye musimanyi basiwuka empisa ne batandika okubanja ssente z'ensako yaabwe nga lwaki tebabanja mube mukosa temwagala kubasasula abasajja nga balina Kyagulanyi kitegeeza Kyagulanyi bwe yasulanga ebweru nabo basulanga bweru tiya gasi gwe mwakubanga Kyagulanyi naye yabatwaliranga mu kuba tiya gasi teyali selective kati ne tubabuuza mubavunaana ki kati nga bwe mwabavunaanye twakkiriza kale balagajjalira emirimu gyabwe kati ne bano border control nabo mubakwate mubasibe olw'okulagajjalira emirimu gya Kyagulanyi yafulumya atya intelligence myezi 2 Museveni oginvestinga mu sente nyingi billions and billions of money nawo bakwate mbakube munda n'emboka evuge balagajjalidde emirimu gya myezi 2 munoonya Kyagulanyi mu ggwanga abola atya nga buli wamu waliwo security buli wamu olabye obuzibu buli mukozesa amaanyi ne mulema okozesa amagezi ate nga akatyabaga akali mukozesa amaanyi otuuka time gasi n'akuba omanye ekiddirira gasi ng'akubye mujja kugenda mu kwano kubanga ne be muli nabo be mutambula nabo tebabagala information Kyagulanyi agifuna ati fe information ye muntu gifuna tutya abana information gibateeka ku internet bagifuna batya abantu abali inside you kitegeeza time agenda tuuka gasa akube ebyamagezi byabalema atenga awo ensi yavaawo dda kati ensi bazikulembeza magezi simanyi bw'okozesa amaanyi gasa atuuka n'akuba so kati bassebo twagala tubalabe nga muvunaanya abasajja abo nga mbavunanye intelligence emboka evuge mu intelligence eyo musemwai kiboka evuge tubalabe buli nsalo nga mukuteba officer
abakola ku boda nga nabo batutemba kubye munda ati munaye kakati alagajjalira omulimu gwe bibimuddirira kumuvunana nabo bassebo tubadde tusaba mu bavunana temutumalira budde tewali budde naye nga Kyagulanyi is out osaga amot. Kale kati ku bigambo bya Uptop Boss kwe tugenda okwongereza ab'ebyokwerinda abaweebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bagobeddwa mu kitongole kya poliisi tebakyasavinga just olw'okuba nti balina omulimu gwe baalemererwa ffe gwe tutamanyi naye nga mu statement batugambye baalagajjalira emirimu gye. Kakati ebyo ebigambo tugenda byongerako bingi naye nja kukusaba genda mu comment section teekayo baka ku bino bye tugenda maaso n'okuba nga tukuwa nakuwadde gw'abadde agobererwa omukutu gwaffe guli nakubulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu wajyagenze kusinziira ku bye tugattagatta nakubulidde wajyagenze n'ekigenda okubeerayo na biki ebigenda okuddirira. Wabula kakati bigambo era nga sinakuwa bigambo bya president byennyini njagala kuba nga nkutwala mpola mpola. Okimanyi bannayuganda bangi basanyukidde nnyo okufuluma kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era bagamba yalwawo dda. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Isima Lubega mumumanyi bulungi nnyo ono munnankyukakyuka munnaffe ayogera nnyo ku nsonga era ez'enkyukakyuka. Bayo olumu n'ategeeza n'agamba naye bannange nasaba dda Robert Kyagulanyi Ssentamu afulume era bino yabyogera president tannaba kubanga afuluma. Finally omulanga gw'abamu guwuliddwa president afulumye mu ggwanga erya Uganda. Bano njagala Kyagulanyi afulume eggwanga era nze olunaku lwe naafuna amawulire Kyagulanyi yafulumye eggwanga nja kulomba n'edduwa nja kumala wiiki namba nga nsaba busabe. Kyagulanyi simwagala mu Uganda. Kyagulanyi fulume eggwanga era Kyagulanyi woolabira akantu kano fulume eggwanga labalaba style. Afulume labalaba style. Labalaba style. Fulume eggwanga. Ulide labalaba style. Sikwagala mu Uganda. Kyagulanyi twemanyi omanyi oli mukwano gwange oli mukama wange ne fulume eggwanga era nze olunaku lwonna ofulume eggwanga nja kwebaza Katonda omwezi mulamba nga nebaza Katonda kati Kyagulanyi fulume eggwanga tosobola kubeera mu ggwanga bwe liti. Uganda is bleeding. Tosobola kubeera mu ng'ate abantu bagamba Uganda protective gains ebyo bijega kati ono omuntu asobola okuprotectinga gains ye Hamu ye Bosco ye Sebalamu ne kati osanga omuntu kati n'abatembeyi kale mwalyose gw'obadde oŋŋamba abatembi kale mu project. Kale bye bigambo ebya Isima Lubega. Kakati ebifaananyi byafulumye dda ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ku nnyonyi nakugambye akatambi yagenze okukata nga yamaze dda okuyitamu kubanga ne mu statement yakugambye bw'onaawulirira akatambi kano yakuba nagenze dda era nja kuba nayiseemu nga ndi bweru wa ggwanga nga bwe twogerera ebifaananyi bitandise okuba nga bifuluma. Wano nno abadde ku nnyonyi oba yabadde ku nnyonyi ayolekera eyo gy'ayolekedde ng'agenda eyo gy'agenze okubeera nga ate tenkanya okulaba eggwanga erya Uganda oba oliawo ensonga zitambulira ddala mu bulungi nnyo nga alinunula ku nsonga nga bw'erina okuba nga eyimirira ate omulundi guno ogwa 2026 tebinnaggwa tukyali ku mission 2026 ensonga zikyagenda maaso n'okubeera nga zitambula. Kino kyekifaananyi kiri latest kivuddeyo ng'ali ku nnyonyi era nga bw'olabyawo kakati newankubadde tuyinza okukozesa kino okusobola okuggyayo amakulu naye nga ekifaananyi ekituufu kyensobola okuba nga nkulaga ekifaananyi ekituufu kye kino nga president afuluma era ng'ali ku nnyonyi awo ayolekera gy'agenze mu maaso n'okubeera ng'ayolekera. Nkugambye byonna byabadde akola era byabadde ayogera virtually mulundi guno agenda kubyogera oba kubikola physically. Emikago egy'enjawulo gy'abadde ayogererako ku omanyi president nga bwe yali mu Geneva Summit yali ku Zoom. Kizibu nnyo ebintu okufaanagana singa yaliwo physically. Bwe yali ayogerako ne EU Parliament yali ku Zoom. Biba byanjawulo mukko singa aba yeetuukiddewo physically. Kati ebyo n'ebirala by'oba osuubira agenda kubeera nga abyogera physically era agenda kuba nga atuukawo ensonga zibeere nga zitambula kuba nkugambye era nkulaze n'ebifaananyi bino ne nkutegeeza nti yasimbudde dda oba yatuuse nadda kubanga akatambi we yakateeredde yabadde yasimbudde dda. Kakati ab'ebyokwerinda intelligence oba abali ku nsonga za intelligence bali intelligent kimala
kulembera intelligence ya ggwanga kubanga omusajja kyebuuzibwa yayiseewa nga buli wamu bagamba nti babadde bakuumawo. Decision y'omukulembeze waffe gy'okoze y'okusalawo okufuluma eggwanga eryo is a top notch kubanga tosobola kusigalamu eryo eggwanga n'olowooza nti is still safe for you nga intelligence omusajja gya investinga mu billions and billions of money yonna yonna ogikunamizza n'ogituusa ku level ey'okubeera nga operating nga bakateero nga intelligence te operating mu ngeri eri professional ne batuuka okukeera ku makya ne balumbagana mukyalawo basagula gwe bakunonya still ne bakubulwa operating like cartels. Bakatero be bakola ebyo baga nti ono tuba twagala omujjayo tunoonye ani gwe tukwata tulumbagane family ye. Bakatero ba operating bwe batyo ne intelligence eri professional eri serious acting mu ngeri eri professional ate operations zaabwe ne zibeera successful naye intelligence bobanga obadde ogituusizza ku eyo level still ne operating nga bakatero era ne bakubulwa kiba kitegeeza kibadde it is no longer safe for you okubeera mu eri eggwanga. Era nze ku side yange I'm really happy kubanga buli lunaku ffe tubadde tweraliikirira nga abasajja buli kaseera bavaayo bawuza tebakunoonya bwe contradicting nga bawuza tebakunoonya ne ngamba nga bameketinga nnyo ekyobutakunoonya ne ngamba omusaya tebamuttireeyo gavumenti nga yemaze okusiga ekifaananyi ebadde ekola PR buli wamu ng'eraga nti tebakunoonya nga bajja kikola baddire bakuttireeyo bagambe nti abantu balala be baamuse. We have been always clear nti Bobi Wine tetumunoonya bakutire nze natandika obiraba ebyo nga besettinga bata buli omu ajje nayogera omanyi fe bano bannabanja fe tubalabanga baddiikuula kuba tubadde nabo naye prime minister najja naga nti Kyagulanyi tetumunoonya police spokesperson najja nayogera nti tetumunoonya ng'ekyo ekifaananyi bagezaako kisindika eri babadde tebabinnyonnyola ffe bannayuganda kuba ffe tebatutya batutwalanga bisike ya kuro naye nga mu international image bagala kulaga nti bo tebalina buzibu naye bakunoonyezeeyo bakuttireeyo nga beno babadde batambuza ekintu kyabwe already bamaze okulaga nti bo babadde tebakunoonya kati bakuttireeyo mu kimugunyo abandi baga nti abalaba alina bangi n'aba opposition bonna bamuwalana olwo bakere ku makyanga tebalina ngeri gye bayinza calling out investigations kubanga abalabe bagamba abalaba alina bangi kati tetusobola kumanya ni yamuse is it government nga ne opposition mulimu abakulaga nti babadde bakudisinga. It would be so easy for them okumaliriza. So decision y'okusalawo okufuluma eggwanga nze njikubidde mu ngalo era fene South Korea tukwaniriza jangu mukasa kali safe cameras everywhere nze bukyanga mpanga alira mukasikano kati ndi mu myaka 7 nze sirabanga ku mundu emundu nziraba waffe sirabanga ku muntu akutte mundu buli wamu security ate kikulu kye security health sector ebyobulamu top notch kuga wanogena kubeera safe means of transport bo watu yagala tambulira ko mu motoka yo ya buyonjo it is convenient public transport everywhere cost of living eri affordable ate gwe toli muntu wajja kuganti onokekereza kokeza kati ate cost of living weberanga eri affordable ate kati kintu kiba kigenda kunyirira bunyirizi ati waliwo abaana bagawo oyo natandise ayagala kutwala president South Korea yes mbulirayo kati ensi esinga okubeera safe okusinga eno esinga okubeera safe era gyayina okujja luli eri gundi ali muzungu yayina akagambo keyagamba nti omukisa gusanga yeetegese nange ntandika okwetegeka omukulembeze ayinza okujja naga oba laptop wagambye nti South Korea is the safest country ate nga bangi wano tulinawo n'abantu abava Canada nasanga omusajja twali eyo ku beach n'agamba nti mu Canada naye amaze mu Korea emyaka 2 n'akugamba nti Korea esinga okubeera safe abantu bayayana genda Canada naye no mu Canada n'afe waabwe najja nawa credit enseno nti enensi eri safe biki buli kimu kyonna so for mukulembeze waffe tugenda kwanirizo side eyo wali side eyo nze sinayo gye nyinza kuwulya gye nganti obajja onobeerera safe nze mpulira wano ojja kubeera safe so I'll be happy for that era katukusabire mfundikira nange nebaza abantu abakuumye omukulembeze waffe abamusuziza abamuliisiza abalusatuukiddemu mu bizibu byonna mubadde ku good cause era ye omukulembeze mumukuumye successfully wadde mu kaseera wabadde nga yekukumye video zabadde akola abamuzibadde abantu abalina mu ka humanity nga tezituleka kyekimu evula boli ayinza okubuza laptop obadde obuze nga toyinza kulaba ebyo toyinza kulaba abasajja balumbye mama solo bamukoze bwe bityo omukulembeze omulaba mu butambi nga afaanana bwati omuntu ngali mu ka humanity
owuliranga oli broken nze bwe mpuliranga ndi broken ebiseera ebisinga neewumuzaamu obutakola ki obutayonoona kubanze bwe mbanga ntabuse nga ndimo mbanja kuonoona byonna byemba naye bagaye kino ekyana kyayonooneka so osalawo n'owummulamu nga bannayuganda bannange mwenna eno video mwemunagirabira nja kuba maze okuyitamu ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okununula eggwanga lyaffe Uganda era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okuntaasa abatujju abo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi order ebimenya amateeka ebyokujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaatha ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo sijja bamenya mannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekenga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba kyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwomusolo okunnoonyanza omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo omwe mubadde mu nkuumye nga bwe mwabakuumala kubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bahonorable n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Bastopinze emmotoka ne emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne boda n'abali ku boda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Bakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo gyese ennaku 2 eziyise. Balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba yo okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ky'omukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abaali bankuuma mu campaign 9 mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu poliisi with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega na kulemererwa kunsibira waka gye nadduka nga bannumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing naye bakulaga nti babakutte. So njagala bagamba kino bannayuganda akalulu ka 2026 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yeyo yonna gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi. Kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda
mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka kunakule 16 January nze nabatolokako mu Robert Dobb style naye era bwayitawo ennaku ntono ne bakola olulumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki? Bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne bonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga kyokka be buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kineetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu egyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa nene tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna. Era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabenga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bana Uganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala negana mawanga agavujirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo, ezo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakatinga eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual, tubeera ku simu, tubeera ku kamera, tubeera ku video. Ne kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa okumukisa guno okutegeeza ba comrades bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja maaso. Tweteketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi okumakinga sure tu mobilizinga bannaffe nga tu organizinga tu pushinge back dictator tunememu wakawewevu tu making sure tumugonza paka tunamuja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo government ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvujjirira ate ne tumakinga sure tumutema entega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola, ekyo kye tugenda okukola era ba comrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mu abali e Europe, mu abali America, mu abali mu Africa tugenda batuukako. Nga siriwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform. Nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze government eyo ku international front era nja komawo ewaka kuba siina musango. Bankole kye baagala okunkola regime ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite, musigale nga muli bumu era mumeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bana Uganda. People power, our power. Our power, people power. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.